Puye. One. Ndi wano tegeze gwanga no bategeza bwente. Bino kambisome mu luzungu mbale mbize mu Luganda. Ekitongole kya Damulira eky'abatujju ekya JAT. Tekina wonna mu Uganda kebeere mu ssemateeka wa police oba owa Uganda People's Defence Force. Mukawayiro konna wekiri ekitongole kino kiriwo mu bumenyi bw'amateeka yensonga lwaki buli muntu yenna akyepena ekyo kyogedde mu Luganda kakidde mu luzungu. JAT is not anywhere in Uganda Police Act or UPDF Act. It is totally illegal. That's why everyone is dodging JAT. Ekitongole kya Christopher Damulira Mariamungu ekya JAT kiriwo mu bumenyi bw'amateeka. Ebiwandiika ebifuga polisi ya Uganda ne bifuga UPDF amateeka ekitongole kya JAT tekiriwo kiri mu bumenyi bw'amateeka. Omugenzi yali MP we Makirigi Katonda gwe yawummuza yakugambye nti omuntu yenna abanga tali ku official uniform era nga takulaze mannya oyo mutujju mukube nange kyenkugamba tugenze mu maaso. Mwenna muzze yakatamebega mujjukira Kiboko Squad eyaba Crime Preventers EUC Brigade Karangala Action Plan and Kakoza Motare, all Mariamungu groups scare off the public, create panic fear to general public to stop them from protest vote or vote rigging in Chidam. Muzeyo kakatambi Museveni bintu bitandise leero yabikola mu regimu ziri ezitali za Kyagulanyi nga tewali social media mu mwaka abakabira ba fetubaddewo. Waliwo Kiboko Squad, waliwo Crime Preventers, waliwo Youth Brigade, Karangala Action Plan eyali yakakoza Mutale. Ne ya Mariamungu ene yage Mariamungu gyakoze kati yonna ya kuteekawo kutya nga twolekedde okulonda wonna okubadde kubanga wakuba kati kikyuseemu abaana bagezi. Muwulidde bulungi nnyo kati mwabakabiraba mubirabye leero kubanga ffe tuzobyogerako bino. Olw'okuba nti ebitongole bivunaanyizibwa ku kukuuma emirembe gy'abantu mu nsi yonna biri mu kutuna n'okulaba yensonga lwaki kiwaliriza Thomas Tayebo omumyuka speaker okuvayo kuwa omwaganyi buli MP okwogera ku bitundu ebyo kubanga bimenya amateeka. Kati kandi okuviire ku ntono mwamulimanya kye mulimpa. Wetwogerera lwa mu kitongole kya police Uganda Police mulimu okulya n'okukomba essuwani n'okweyawulamu ku mukulu Christopher Damulira n'embitongole omuli Iso Semwai saako ne mba NRM. Gobadde okimanyi nti Museveni ne banne bagezezaako okusindika bakaba NRM ba MP bagende ku buli TV ne radio nga bagezaako okusiiga agaziko ku bizibu bya Damulira bakoze bagaye Museveni tetusobola lwaki batya kyetuyita profiling batya kyetuyita kyobola banagambye mukyala Rosemary Seninde sigala gyosigala toddamu mwine mupandikira message mwamulabe nga yogere wantu wona bwaba yogedde wantu wona mungambe saazi no mwambule mwaze mukula ku Rosemary Seninde bwaba ina kyeyogedde mu nyambe mu kintu wano mu inbox inseko data kati bwaba yakyogedde mu ngamba kuba nadde mbasuubiza na statement njinakoza abantu bambuuza nerumbuye omukyalo wamula gwe mbuulirawo yakozeko statement endala wonna nze nkubuulire kyegwe nabirabira ne bwe mbimanyi nkubuulire buli kimu naye ajja kutegeera lwaki embwa teseka eboggola bwogozi alina statement ajja yakoze mumbuuliraawo bwe mba mugina video nzisaako data esaazi n'okusimu ne mugiteekaku mugimpe mwambule tanaddamu otumulese tumuvuddeko bw'aba ayagala okumanya lwaki teyakyalira nsiko nabyo mbirina wano bulungi nnyo ebyo mbiterese namuwonize mweze siruba muntu mirundi ebiri warning short ebijjako gw'omanya no neebaza addemu ayogere wantu wonna na kino kankole statement eno bw'omanyi ng'oli mu gavumenti ya NRM oli mukulembeze wenna oli mu NRM tulina profile zammwe zonna ez'obikolobero obwenzi obubbi obuttemu na buli kimu tukirina wano tukwatako bukwasi nti ani yavuddeyo nti gundi nga tugamba kale tuweemu essaawa eziti nga tukebera mu file zammwe nga tujjayo kyova olaba
buli bagambye bave ba defending eddamu lya NRM ba MP bagambye mutuleke ne bagamba minister bagamba mutuleke tetugenda gende ku defending police yagambye ntai tetusobola UPDF kulimbaji yageze na zabachi bakoze kulimbaji kati waliwo division mu police waliwo division mu CMI mu SFC ne mu ISO ne mu government yenyini Museveni yageza ko kufosinga abantu baji ba defending eddamu tuleke tuletera buzibu kubanga constitutional jati teriwo neddamulira ali mumenyi wa mateka mu police kati kaka video katali so one Moina mumate chimwe chikachi bategezo lwale mbane mwina chimwe tamanyi kachi bategezo lwale okuva n'olwaleero ngira kuzo mwezi 8 omwezi ogw'okubiri omwaka 2023 sorry okuva na kuzo mwezi 8 omwezi ogw'okubiri omwaka 2025 Inspector General of Police abasi byakagaba si afuga police ekyo kifaananyi kiri mu ddiiro naye nga nyini kyo munju atambula kiye kiteeka ali ku mmeeza polisi ya Uganda yonna ekulibwa Franka Tumwesigwa ne n'oyo musajja Christopher Damulira ne gw'olyago bayitanga CI bona bw'olya ba CI gwona gw'olya ku district level nga bamuyita CI be bakulira polisi ya Uganda oyo CI asobola n'okugoba Christopher asobola n'okugoba gundi asobola n'okugoba basi yakagaba Damulira asobola n'okugoba basi yakagaba namugamba don't talk your nonsense here I don't get orders from you nchiddamu alright ziri musanvu idako mmala okulaba manyi nange windows zangu olumu agenda n'apakuka yes enaku z'omwezi 7 mulansolwa enaku z'omwezi 7 enaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omukubiri omwaka 2025 gobayita CI ndo bayita ba crime intelligence officers wamaanyi mu police asinga Inspector General of Police Christopher Damulira asinga Inspector General of Police amaanyi noyo Franka Mwesigwa naye asinga Inspector General of Police amaanyi era tebalipotinga we tabawana orders he doesn't instruct those goons they get instructions from Museveni from Muhoozi and James Birungi so temusubirayo nti Inspector General of Police agenda kujja yakode minge bikola byaki byaba boss be nabagamba nti mu system ya Sarah County Educated Cow ya cow mentality junior wo abayina more powers than gweyita senior gochimenti ba permanent secretaries of ministries beba fuga ministry yona goba document ba permanent secretary of ministries no beba fuga ba minister oba document mu maje eriyo abaana bali ku madala ga wansinge badumira ba generals goba document bano baddamulira ba Franka Mwesigwa bano abali mu police bebawa ebiragiro wa Inspector General of Police yensonga tasula kuvayo n'ayogera kati mukitegedde olwaleero balina amaanyi mangi nnyo n'okusinga mukama waabo kubanga mukama waabwe taliiwo yensonga lwaki Lusooka ajja n'atemereza bw'ati Lusooka najja n'atemereza nga magga agenda okukwata akennyanja bw'ati najja n'alima kati olwaleero abantu abanupu batambudde nga tebalina lukusa ate nga mu mateeka ga poliisi tulina akuuma abantu n'ebyabwe kati abyokwerinda gwe mulimu gwabwe gumanyikiddwa akati tebaayo muntu yenna akubuzaabuza ffe poliisi tukwata amateeka n'ebiragiro kati nganze omwogezi wa poliisi Kitumba Lushoke njala batege nga batemereza bw'ati alinganga magga nze nganze omwogezi wa poliisi poliisi ajja kukola buli ekisoboka temujja kwekalakaasa tumanyi muli bayaaye era ffe tulina obuyinza kati tulabayo omuntu yenna yekalakaasa nze ayogedde nze omwogezi wa poliisi Kitumba Lushoke uyikwatu bwabeera kati kubanga ye kennyini ayogera mu kabi bandibadde takola kitayogera kati ye gavumenti naye ate bwe tudda mu ligimu ya Kosoocola twalinawo ne museeke wange muganda wange Enanga Fred Enanga ng'atuula bulungi bw'ati n'ateeka kwa simayiro kawanvu bwe kati nerituule bannamawulire muteredde mujjembo w'amawulire tugende budde bugenze tuli ku time bannayuganda mwenna nze Fred Enanga kati nga mwalaba ebintu ebyo
ebadde bitambula ku social media awo kyannako nnyo abakuumaddebe baffe bagezezaako nnyo okutegeeza Honorable Kyagulanyi nti taba mweraliikirivu nnyo emunyenye eyo oba bagiyita munyenye ki obwo mwalabye si drone zaffe ezo munyenye zaadde zigezaako nnyo okumulisewe so teyeraliikirira tewaliwo kintu kyonna kyefaananyiriza drone oba ennyonyi zaadde munyenye so Honorable Kyagulanyi twagala kutegeeza munnange teweraliikirira ffe we tuli essaawa zonna nabo bagamba nti babakubye emiggo badde badduka ne batomera emiggo n'emiggo ne gibatomera so tewali nnyo kyamaanyi kiri awo ne byonna byonna ebyogeddwa ebitongole ebirala tukoleramu nga poliisi okuba nga tukuuma abantu n'emirembe okukuuma abantu kale n'olw'ensonga eyo abaaseno batumiddeko mwena tusinkane gye tuliira emitwe gy'ebyennyanja nze Fred Enanga mbaagala nnyo kulwa Uganda Police Enanga ng'ajja n'ayogera ebyekiyaaye eby'obulimba naye nga gwabigambye oli happy togenda kunyiiga naye bano abasajja gye n'atemerekeza bwati n'atandika that's the difference between Enanga n'ono Lushoke so kati byebizibu tulina mu Uganda ye Enanga ye professional lawyer nga yasoma public communication oba public relations era ne gyali mu interview musajja wattu naye yennyini public Enanga muze Enanga muze Enanga yatuyimanga tuga oyo Enanga twamanyiira mukitege nga Enanga tumanyidde ajja n'akulimba bulungi noga yoyo Enanga affe kale katusigale nga byoyo nasigala naye ono Lushoka jana temeza bwati nalyoka ayogera nga yekangabirizanga akabwaka wete koona n'atandika n'amalirizanga ate kati nabadde nnimbiyemu kati iyo police gye tuli out of ewo kati mbategezezaako nti wabaddewo okulya n'okukomba essowaani